Salongo bakube. Salongo bakube. Mazima. Ndala salongo. Bakube. Bano. Bano basobola salongo. Oba gundi nge Daniela gye yagenda. Tiyagezeeko mu drawer ya mukyala. Nakwata mu kumbuka kabulazo kawa gulani yakayaba kulala. Era obedda akagira nakagira mu bwato zanga alinga yewanira ku gundi. Ku Daniela nti wefulu wakabina yonda onda. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda. Olunaku lw'eggulo ennaku z'omwezi zabadde 2. Olunaku lwadde lwa Mande abakyala basatu abagenze maaso n'okubanga bakeera okwekalakaasa bano nno kye bagenze maaso n'okubanga bakola beeyambudde engoye zonna ne basigala nga bali bute ne bagenda maaso n'okubanga bakumba nga boolekera paaliyamenti okulaga obutali bumativu bwabwe eri paaliyamenti ya Uganda nga bali buswa bw'oyinza okukigamba bano nno bagenze maaso n'okubanga bagombebwamu obwala era oluvannyuma basindikiddwa ku alimanda mu kkomera Ruzira lwakuba nti beekalakaasizza nga bali bwereere nga tebalinaako kagoye yadde. Bano nno kuliko omwana muwala amanyiddwa nga Norako Obusinje, kuliko omulala amanyiddwa nga Praise Aloekini ne Kamitoma Kyenzibo. Abe bagenze maaso n'okuba nga bakwatibwa oluvannyuma lw'okweyambula ne beekalakaasiza ku paaliyamenti. Omusango ogwabavunaaniddwa gwe gw'okufuuka ebingiringiri mu kibuga mu buufu obufaananako bwe butyo. Abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange Agaliwo gwe mkutu. Ekyabakwasizza kigondi. Agaliwo. Ekyabakwasizza kinja kitegeera kyennyini. Kweyambula ne batambula nga bali bute oba gundi oba kwekalakaasa. Because okwekalakaasa babadde beekalakaasa ng'ate bali bute. Kati ekyabakwasizza ki ku byombi. Kwekalakaasa. Kati olaba bakwata abambadde. Ati gwe kuchoino mayo laba bakwata abambadde kati olwabadde nga tebali mu ngoye bambi kibi nnyo babasindise ku alimanda twongere okubasabira Agaliwo kugi naawe basobola okubayimbula munnaye waliwo ayagala obeera mu nkomi abo bamaama baggwanga bambi bade manyi ti obasabira bongere okubeera n'amaanyi ageekalakaasa nedda kale obuuza ku namukola mutya sewo street yonna negireeti nemasamasa ate bino bebasizesizeko ebyagundi byankoze bubi lwaki osiga mapu naye tasima gino olunaku ne lukeera lumu abakyala ne banyiiga ne kulaga butali bumativu kakati jukira kati magezi kati bagaleese nago mapya jukira bano basirikale bakwata nnyo engoye bakwata nnyo engoye kakati bw'obeera bukunya anoonya wakwata ne wabula kati tegeza lwajja buli lwajja bwatya ate kati kyera kati weesiiga n'ebizigo ne weesiiga ebizigo era kati abeekalakasa mweyambule kati weeyambula ne weesiiga ebizigo wenna girisi kati omusirikale bwajja bino bebakwata amasaati buli lwakwate bwati ngalaba oyita mbuyisi buuti paka owesanga oli mu palamenti munda ng'olina esipika bulijjo kati tuli aba mbuulira lwaki enguzi wano ekkirizibwa neyingiranga bweyagala so ndowooza enewe bwabadde butali bumativu naye waliwo amateeka agakkiriza abantu okwekalakaasa nga beeyambudde okwekalakaasa tekuliko fomati bw'oba weekalakaasa toba na fomati wosobola olagira obusungu bwo bwosobola obbulaga bw'obukola ki bw'obulaga toddamu ebyo so kye baba bamanya nti bannanga bakola ebintu ebyekisirusiru nga muli bakulembeze oba oli ku level ya paalamenti oba oli ku level yaki oba oli ku level ki yonna gy'oliko abakola ebintu ebinyiiza abantu ku level ey'okweyambula please stop kitegeeza abantu nammwe mukakkaneeko omusaala babawa mungi mukakkaneeko naye n'okwata kino n'okwata kiri n'obba kiri kukagamba muleetedde abantu obusungu obw'ekikulu ekyo omuntu otuwa okweyambula ateeka okuba nga munyiivu ateeka okuba nga anyiize nnyo ate aba tanyiize aba anyiize n'ayita mu kunyiiga kati neyeetamwa okyegedde kakati tebereza babadde basatu
ontegedde netebereza ng'ekibuga ng'ekikubo kyonna kyonna kize kyambuka kiti abasajja n'abakyala engoye ne ziteeka mu kikubo tubambuke nga tuli butte n'abo abasirikale bebepanga n'emmundu zaabwe bagamba badduka kubanga kati jjukira mulimu abasirikale abakyala nga batya bambi kati omusajja nga gwe n'ojja ne muveeyo wansi emisi nga mulinga 8 ne waba akutte emmundu efaanana etya awo tuuka n'agamba naye kiki kyennyini kyeŋŋenda kino kyennyingira n'adduka emisinde olaba osi mulamba kuteeko misinde kumbe really it's a question of us going back to omanyi omuntu omu one stupid fool gundi yamuyimbako nnyo Lucky Dube nti a one stupid fool can spoil what 1,000 or million people have done nti omuntu omu omugwagwa asobola okwonoona abantu emiliyoni kye bakoze ontegedde toyi eyo giraba buli lwotukaba mu toyi embi nakugambako nti nze integrity y'ekitongole kyonna nkikeberera ku toyi nze kasongama kasantuka mu kitongole bwe nti ebifo byesoko okugendamu ye toyi nga siba negotiatinga nnyo bizinensi nabo kasantuka nentuka mu toyi ng'etukula mba njagala kudiiringa nabo kwe mbalira omuntu nti ategeera abantu bategeera gwe abantu beekola ebintu mu toyi eyo so kikyengezaako okukulaga nti omuntu omu asooka okwonoona toyi n'atuuka na toyi eri n'afuuka wano n'aleka nga toilet seat yonna agimesinze up ono ajja ye tagisemberera nagisemberera yayimirira mu mulyango kakati bwe bajjayo omulala ayagala okunyiga kakologeeti ate ye akanyiga wano ku mulyango kati ekifo kiba kyonoonese lwa musiru ogwo eyasoose kitegeeza ki nti buli lw'obeera ng'odiringa ne society oteekeddwa okumanya nti your one small mistake the what you call a small mistake can cause grave mistakes after your mistake just one mistake so kyamagezi nnyo abakulembeze baffe okwekyekinga mutegeere nti bye mukola abantu babiraba ate bwe babiraba bareactinga because every action calls for an action calls for an action. So now what you have seen is a sample gw'omanyi abeeyambudde naye nga bambadde obungi bwa okyegedde ng'olwedde mutima yeeyambudde kamanyaabula singa yamusitamidde kati byalabye abo nagamba kati singa yamusitamidde awo yamukwatidde okyegedde so the idea is singa yamufugidde byebyo ebintu kati abantu balowooza so kitegeeza nti can you go back and fix this society because your small mistakes that you do in your offices are creating bigger mistakes of people walking naked on the what? On the street. So it is very key, it is very important. Tetukiwagire that we don't want to say nti abakoze ekyo bakoze bulungi. Naye tumanyi nti tebakikoze bukozi because tebabadde balalu. Bali babatwala butabika. Ontegedde. They were normal people. Era ne issues zaabwe zaabaddewo. Ontegedde. So can you fix people's problems? And because mwe mulina ebisumuluzo to their problems and you know gwoli mu office y'ekyalo ate gwotunda ettaka waliwo ettaka letugugulana nalyeyo ate kyekiri mu office y'ettaka y'ekyalo kyekitunda ettaka ate kyekigaana okuwa ebbaluwa egenda mu kooti yafutiyanga yemufutiyansi ye mubbi literally so gwe oli mu office y'abantu ate okoleramu bibyo don't be silly bw'oba oyagala office zimbawo akayumbako gavumenti egaana muntu kukola office zimbawo akayumbako awo teekamu entebe yeetooloola gwe giyite nti Samu's office teri agenda kubuuza nti lwaki munnange okuza office ne kati tova mu offices eziri ku service delivery oli kansala oli ki va mu office eya service delivery bw'oba owulira gwe mu office eyo osobola kukoleramu biki bibyo awo tuvuddewo ndowooza so that's a very big topic tujja gyogerako ng'obudde tufunye obudde naye essaawa eno twagala okubabuuzaako abali mu Uganda n'abafulumamuuko
naye nga muli bannayuganda ate n'abalala abali ebweru w'eggwanga naye ng'oluusi balina interest mu bintu bya Uganda. Twagala okubabuuzaako mwasuze mutya, mwasibye mutya, muli mutya? Kale andi ne mwami Obote olunaku olwaleero ebigambo tugenda kubanga tubigamba oba twatandise ddo bigamba. Over the weekend nga twakava mu shows ebbiri ezaaliwo ku Friday tuyingira Saturday, Legend in Gold yali esuubirwa. Dr. Jose Chameleon yajja empale ekyatambuza abantu akajinajina bakayita kajinajina empale gye yayambala suluwale welowe ekyagenda mu maaso n'okubanga yakuba welo bannayuganda yakuba welo eyo welo giraba. What are some of the highlights kuze wafuna ku show ya Dr. Jose Chameleon? Wele empale eyo yankola si bubi I mean yankola bulungi nnyo empale era Dr. Jose Chameleon salute. Oli wa tabu kankubuulira ekintu ekifuula omuntu ow'enjawulo. Ntera okugamba abantu nti abantu baagala nnyo okubeera ab'enjawulo naye nga bakola ebintu bya bulijjo. Ochekedde. If you want to be different, you must be different. Olina okukola ebyenjawulo, olina okubeera ow'enjawulo era. Ochekedde. Tosobola kubeera nga okola bya bulijjo naye ng'oyagala obeere wa mulalamu. Kisoboka, it doesn't make any sense. So Dr. Jose Chameleon okuva mu ntandikwa wanjawulo, okuva mu ntandikwa when I say ntandikwa from the start, from the genesis of Chameleon abadde wanjawulo. Ontekedde bulungi nnyo. Eyo no gye tumanyi n'endala gyatubuuliddeko. Nze olunaku lumu nali ne mwami Mayanja taata wa Jose Chameleon Zeyadi. Twali tulina gye tuli eyo mugundi twali tugenzeeko waabwe eyo. Akati nembaako ebibuuzo bye namubuuza. Yankwata bukwasi bw'ati ku mukono n'antwala nandaga muzeeyi wa Josefu andaga ne muzeeyi yaddako awo nandaga naye. Kati nandaga ekika kyonna nga bwe kiteze kitambula. Kati ne mugamba kati ate Chameleon ye ng'omuntu n'aŋŋamba oyo omwana ffenna yatutabukako. Ffenna yatutabukako oyo Chameleon gw'olaba. N'agamba baana be bonna balina ebyenjawulo naye oyo yabatabukako. Kasajja sika bulijjo. Si wa bulijjo tabangako. Yagamba nti bwe yali akyali mwana muto nga kidi ddala. Aŋŋamba olaba nagenda ne bino no binyumya kubanga si bya kyamannyo biri awo. Ebyekyama si babyogera naye bino byo tebyali byakya. Nagamba nti omwana oyo lunaku lumu bino ebya panda gaali. Era bano abanupu be bakaba bakabisa kajanja yaŋŋamba panda gaali owaluli nga bw'ogenda todda. Yagamba nti bano bagenda ne badda ne bajja ne mu kooti bali bwe wagenda nga bwoti nga todda ng'oba ogenze. Akati yagamba nti abapanda gaali bamukimako. Neyekweka ne bamala ne bamukola ki? Ne bamulya. Kati mbu ne bamutwala baali bamutwala bw'abaana baaliwo abakulu awo ewaka. Chameleon yagamba temweje mutwala enfujjo lyammwe n'abagoba mbu baali babeera yangamba baali babeera wa naye ne kati nga bw'onogamba nti omwana yatambula mayiro eziwera ng'ajjaako abo. Akati bwe baatuuka bwe bapandira eggaali mbu baasala Chameleon tteke mbu ye n'abeera shuwa nti oyo ye mulese akoze eki. Omusajja bwamukuba tteke n'alowooza nti oyo ye mulese akoze eki awummudde. Mbu naye beewuunya nnyo mbu bale beewuunya nnyo bwe yeetooloola bwe yadda si kwetooloola nti kiki naye nti kwegamba olugendo lwali lunene ku mwana omuto. Okyegedde nga bono gamba nti kati ndese ekiwala kyange nekitambula mayiro oba nga wa okyegedde n'okisanga nga kiri waka totyamu nga tewali yamuleesi atuusa atya oba okategedde atuusa atya. Naŋŋamba mbw ate kyo si kyokka Chameleon bwe yali yakazaalibwa naga nti yeewuunyisa abasawo naffe abamuzaala biki ti omwana bwe bamuzaala bwe bati n'akanula eryeso n'aseka
kati ebyo oli kitaawe okyegedde gwe bwoba olinayo omulala Chameleon wo gwoba oleeta Chameleon ng'azaaliddwa mu kifo ky'okukaaba kale yakaabamu obwo obusooka mbu naye ng'akyali nga yakazaalibwa bw'ati n'akanula n'aseka ekyo tekiriyo okuleka nga omwana wanjawo n'agamba nti oyo omwana azze atulaga ebintu ebitali byaki bya bulijjo n'andagana ebirala bingi byesasula kati kwogera but the idea anyumiza n'akagaali jjajjawe ke yamuwa kati nga takasobola nga bolaba bajjajja bagaba ebintu nti eggaali yiyo ngikuwadde maanyi gakifu namugamba nti yamugamba mpa eggaali namugamba ngikuwadde givuga ogitwale Chameleon yatuuka n'abagamba nti munsitule mugintuuzeeko mulabe n'aserengeta naye nga ngitwala paka taata we yamutwala namugamba nti tujja kudda buzi but the idea of if you go ate Chameleon ne bw'obeera naye bubeezi ng'oyogera naye awo Katonda n'akuwa akakisa akoogerako ne Chameleon eddakiika 5 bw'oba totegeera bw'ovaawo nga tolina ky'omuyizeeko oba totegeera butegeezi okyegedde because even just what it says is sense okyegedde eyinza okuba nga sense terina kumufaanana oba terina but even what it says is sense so kikyengeza kugamba nti Chameleon is not a usual person si wa bulijjo kyovola nti ntera okugamba abantu nti mufe ku baana bammwe ontegedde mufeeyo kuki ku baana bammwe nga bakula bino bintu byetulaba ababbi betulaba mu paalamenti bava buto nga babbi nga bakwata mu nva kakimwanguyira okugamba nti nno ezo ssente zibadde ez'oluguudo kanzitwale wano kubanga yakula akwata mu binyeebwa it's a normal thing so tewali muntu tolowooza nti omuntu ayiga obubbi ng'akuze tolowooza nti omuntu afuuka wakabi ng'akuze process y'omumakinga eva wa kati sengeno wansi bamayanja family muzeyi mayanja senga yakwata Chameleon namuba migo namukola kina mukwato dato jakola boti yamulekanga namulekanga paka Chameleon lwatuusa okula yasala mu dinisa ya muzeyi we manju nga bagala yagisala mu bwati ng'agijjawo ekiro n'agenda mu ndongo n'amala nadda n'agezaawo kati oyo si mwana wa bulijjo so kati mukubeera nti si mwana wa bulijjo naye bwe bakizuula nti omwana ono kyagala kyekyo ne bamusupportinga until today waliwo ne maama we ku Serena okyegedde there are not many mothers who believe in their sons throughout oba simanyi kiki oba simanyi mukazi yage oba simanyi kiki mama was there okyegedde so the question then goes back to us and what people see nti teri kintu kijja buzi life is not an event life is a very long process tegwa bugwi so kati show yajjo bwe tugenda ku show ya gundi ya Chameleon yabadde marvelous ekisooka yabadde ya bay aba abantu badde basasula mutwalo tebabadde bamutwalo so babadde mitwalo ate nga mingiko ne millions but people were there so Chameleon nakola performance ennungi as expected nze Chameleon disappointing anko ever since simujjukira okyegedde Chameleon disappointing angako be it on radio TV family disappointing angako okyegedde bulungi nnyo so he has been always on top of business then kakati in the same show yatulaze amaanyi ag'enjawulo omanyi abantu tubapimira nnyo ku bintu ku bikolwa byabwe walabe Bebe cool his birthday happened ku show ya mukwano gwe ennyo omanyi Bebe cool y'omu ku basajja batandikawo ekintu ky'okuwagira abayimbi bannaabwe nti omuyimbi asobola okugula emmeeza y'omuyimbi luyedde abayimbi balowoozanga nti bw'okeera ku makya ng'oli muyimbi nga naawe oli muyimbi gwe bw'okola sho mba nfunye she y'obwereere eya firi ontegedde bulungi nfunye she y'obwereere ey'okugendamu
ate jjukira abayimbi tebatambula bokka atambula ne ttiimu kati ayagala ajja aleete ekitiimu kye kyonna eky'abantu 18 bakwate tebongezi baziyingiremu ate ogenda bagoba oyinza obbagoba kakati bayimbi banno naye Bebe Cool alina ekintu kyeyakyusa mu industry. Bebe Cool agulira ddala emmeeza z'abayimbi ate okyegedde kubanga ndoza I think is an adult alina engeri gy'alaba ebintu ey'enjawulo ate ekyo kiyambye nnyo industry tikati olwaleero alien skin asobola okugenda ewagu n'amugulako table which used not to happen tekyasobola nkubeerawo okyegedde nti omuyimbi ono omu asobola bulungi nnyo okugenda n'agula ew'omuyimbi omulala ki table okyegedde bulungi nnyo one love obu bonna bwabukodyo bwakulaba nti mukulaakulanye eki industry yammwe industry yammwe so ekyo tulina kyebaliza Bebe Cool. It so happened that it was his birthday then n'atulaga ne mukyala we ekyo kintu kikulu olaba mukyala walabye ziwena bwatukula abaana ba myaka 24 omusangano yagala omukuba oluyi ganva mu maaso ekigedde naye omukyala atukula tolowooza nti atukula butukuzi kitegeeza bizigo byamugulira kitegeeza sabuni gwanaaba tanaaba bitole eyo shawageero era wewe omukyala watandika okutukula ebyo byoba omugulira toddamu oyo folofoto bwate gondi era oluusi abamu abaana abakwayoza kyabulabe nnyo era omukazi agenda okuvaayo ffe tuba tumulaki tuba tumula awo nno waliwo ekibulawo. So the idea then goes back to us nti ffe tuyigamu kyomu okyegedde walabye nti Bebe Cool is a star. He looks like a star, he dresses like a star, he moves like a star, he's a star okyegedde bulungi nnyo. Chameleon is a star okyegedde kakati Chameleon wamulabye ku show ye ng'akyusa engoye yayambadde engoye kati olaba abaana baffe bano abalala bayimba abatandika okuyimba ebyo bibalemu okukola okyegedde beerabira. They don't want to be themselves and try to be creative. Chameleon kyemumanyiko ti Chameleon involves himself in the production of his music okyegedde yenyigiramu ne bwoba okozeeko mbosimanyi ne bwoba owandiika luyimba tosobola muwandiikira n'omugaa kwata oyimbe tosobola okyegedde ekirala tebava ku trend tebava ku mutindo tebava ku trend sorry about that abantu baffe bavaako nnyo omwana ayimbira emyaka eki n'awummula kubanga baba n'obulooto butono ba Chameleon balina ebirooto nga si byakufuga mmotoka okyegedde ebigendererwa bye tebyali byavuga mmotoka ebigendererwa byali byakufuuka star. Chameleon ne bwaba kulinnya booda ajja kugirinnya naye nga star ashininga paka naye nga ali ku booda okyegedde kati ffe problem gye tulina abaana abavubuka bayingira music nga nnaku ye baleese mu music anti nga ayagala vuga ku mmotoka nnungi tagirabangako okyegedde kati emmotoka oluyimba olwo nakugamba lugula emmotoka ne lukutwalako ne mu apartment gy'otalingirangamu olu hiiti emu esobola okulinyisa ennyonyi nekugulira emmotoka nekutwala mu apartment gy'otasulangamu gy'otalootangako nakusulamu kati abo abaana bwe balirakisingira kubanga ekiba kibaleese mu music si loya music nakubeera star aba anoonya ssente ennaku emunyonse butaaba yavuga ku booda nekigaana nakola ku kino nekigaana nasuubulako nebigaana nakola ku botiki nekizitowa nakakanyingire studio mukama namuyamba namuwa ekiyimba nakuba nakola byonna bulijjo byabadde alootako mu luyimba olwo oddamu ogenda okubuuza nti bane gundi yalaga ate yali ayimba bulungi yabita. So really the question goes back way back to the production to the production ani atandika ki Chameleon wa kabi
wakabi bannaye bwoba oyagala okulaba wakabi Chameleon wa tabu mulalamu so mukulikeeyo mu show ya Chameleon. I think waliwo any other point to take from there? Well, kati wedda ku show enyini show yatunze bulungi weewaawo sinti yajjuza nga yagundi bwe yajjuza y'amayinja kwegamba si teyajjuza biri ebyokujjuza naye kati etokikavalingira mu ssente kuba babaddewo tebabadde balayisi okyegedde era show ya Chameleon teyabadde mu mugagga namwavu babadde baloodi omanyi okubeera n'abagagga okubeera n'omugagga omu kkiriza bano babeere nga bakumanyi obeere n'omugagga omu omanyi lwaki kubanga ebiseera ebisinga abaavu baba bakujjako bujja naye oli omugagga aba akukola ki akutoopingako aba akugatta kati kyamagezi nnyo okubeera kati abantu abadde mu show ya Chameleon bonna era wabadde tolaba na VIP netali VIP okyegedde bonna babadde babedde nga bayimiridde ng'olaba buli omu waatudde anyweddewo okyegedde bulungi nnyo kakati it was serena nga buli muntu akutte sente zakola ki nawaayo saawulire ku tiketi zakugaba tewadde tiketi zako so kitegeeza ki tizasho teyajjudde kujjuza biri ebyogoba abantu naye ate yabaddemu abantu nga bajjudde bulungi it was a successful show gundi enyimba okuyimba obulungi bayimbye bulungi walabe Chameleon really gave it a lot of time nayimba bulungi kuba kati ebyo bimu ku bintu omuntu byebuuza alaba nti okuyimba kwo kwabadde kutya oyogera Chameleon naye akuyimba kwe Chameleon yayimbye bulungi nnyo era mwe mwavudde naye empale ejja kuba eyalingala gundi waliwo abantu bagiwadde amaanyi amangi nabaddeko ne Mwami kwezi n'agamba nti eyo gye bayita kyagiwadde erinnya nga gumu liringa ejjinja erinnya lyagiyise mukama linnya lyansanyusizza nnyo naliwulirako dda naga nti eyeeyo kakati gundi Nurdin Ntege ate yagambye gundi yayita simanyi gundi Masavo babyenda something ate ye yalina netteeka endala gyagamba mbu oba gundi engeri Daniela gye yagenda tiyagenzeeko mu drowa ya mukyala n'akwatakwatamu kumbuka kabulazi kawaggulu ani yakayabako olulala era obwedda akagira n'akagira mu bwatoza ng'alinga yeewanira ku gundi ku Daniela nti weefula owakabi naye ondaba bwe mba nyoze kuba obwedda agenda n'agira mu bwati ndowooza ng'amulaga nti gwe ojja kuntegeera so the show was really a success. It was a wonderful show. It was a good show. It was really yabadde fit to be for Chameleon. Thank you, Dr. Jose. Kale mukulikireyo ddala abali ewa Dr. Jose Chameleon ne mugenda maaso n'okuba nti mumubugiriza mu nteekateeka eyo bagenda okutuuka nga twabadde ne muddwa n'acidic vocals mwebale nnyo ba party goers mwenna abagenda maaso n'okuba nti no mukola ki nabo bakola bulungi by the way nti no mubalabalabako mumbeera efaananako wetu kale